naye abantu balina ebintu, abantu balowooza balya bulamu, bali ku nsaniya, bali ku sowani za byannyanja, banywa buli kika kya mwenge, banywedde emyenge egy'ebbeeyi, batambulidde ku maato, bali ku boat cruise, bali ku buli kintu kyonna. But at the end of the day, bw'ova mu bantu abangi bw'odda wekka, osisinkana ne kye bayita reality. Era olunaku lw'ogenda mu ddwaliro bakkebere, results tebazigabira kyalo, ziba zizo. Results tebazigabira kyalo, ziba zizo. Kye kiva kikugwanira okubeera in control. N'obanga Mukama akukozesa afuga mu bulamu bwo, wamukkiriza afuge mu bulamu bwo. Olw'okubanga afuga, naawe osobola okwefuga. Matayo essula ey'ekumi olunyiriri olw'26, Mukama waffe wabuuliza ti naye kiri kugasa ki okulya ensi yonna at the cost of your soul, at the expense of your soul? Kiri kugasa kitya okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo? Era omwoyo gwo oliwaayo ki okuguzza?